Item 4 on the order paper. Mu mwezi gw'okutaano Parliament yakola ennongoosereza mu tteeka li Uganda People's Defence Force Amendment Bill 2025 wakati mu kuwakanyizibwa abantu ab'enjawulo. Together with my colleagues, we are hard pressed to participate in this sham process, so we shall leave you here to participate in your sham process. Kino kyaddirira kkooti ensukkulumu ku ntandikwa y'omwaka guno okutegeeza nga kkooti z'amagye bwe zaaliwo mu bumenyi bw'amateeka. All charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease and be transferred. Oluvannyuma lw'etteeka lino okuteekebwa mu kyapa kya gavumenti kiyite gazeeti, ekibiina ki National Unity Platform nga kiyita mu bannamateeka ab'enjawulo basazeewo okuddukira mu kkooti etaputa ssemateeka okuliwakanya. Bano batubuulidde nti bo ng'ekibiina babadde tebayinza kuzinga mikono ng'eddembe ly'obuntu ne ssemateeka birinnyirirwa. Nga bwe mmanyi National Unity Platform abawagizi baffe bangi nnyo batwalibwa mu kkooti z'amagye okutuuka n'olunaku olwaleero nti abantu baffe abamu abaakwatibwa nga tetunagenda mu kalulu akaggwa bakyali mu makomera. Guno mukisa gw'olina okwerwanako kubanga ekyakolebwa weewaawo kitukosa naye ate kisinga kukosa kkooti. Kkooti ensukkulumu yayisa ekiragiro ekyo ne kivoolebwa. Kakati tugamba kkooti bannange totuula butuuzi ng'ekiragiro kye wayisa kivoolebwa. Nupu kyesinze okusimbako essira kyekya Paalamenti bwe yali eyisa ebbago lino okuyisa olugaayo mu kkooti ensukkulumu eyawa ensala yaayo mu musango gwa Michael Kabaziguluka ku kuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. Okusookera ddala kkooti ensukkulumu mu ggwanga yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo tebalina kutwalibwa mu kkooti ez'amagye obaziza musango ki n'egamba nti balina kuvunaanibwa mu nsonga entono ennyo yo yakiyita exceptional circumstances. Ennongoosereza eno kye yakola yateekawo emitendera egisinga n'egyaliwo nga kkooti yo tennasala. Kitegeeza nti yaggulawo oluggi olunene okusinga n'olwaliwo nga Kabaziguluka tannagenda mu kkooti. Twagala kkooti eno egambe nti yadde nga waliwo abawozesebwa mu kkooti y'amagye naye nabo eddembe lyabwe ery'obuntu ery'okuwulirizibwa mu biseera yadde b'amagye libeere nga liweebwa ekitiibwa. Ku nsonga endala enokoddwayo ye Paalamenti okuyisa ennongoosereza mu tteeka lino nga tebagoberedde mitendera mituufu. Etteeka lyonna nga liyisibwa walina okubeerawo okwebuuza kye tuyita consultation. Ekyo tekyakolebwa. Abantu abamu nga ffe batuwandiikira ebbaluwa ne tugifuna ku makya nga wabula eddakiika 10 ne bagamba dukogene mu kakiiko ate ojja nga weetegese. N'omuwendo ogw'essalira ogw'ababaka ba Paalamenti ogwaliwo ng'etteeka lino liyisibwa nagwo bagamba tegwawera. Bagenda okulaba nga tufulume tumaze okugaa nti kaakati muganye okutambulira ku mateeka tetugenda kwetaba mu kumenya amateeka ne tufuluma. Ennamba ezaasigala mu Paalamenti mu kaseera ako zaali teziweza koramu at all. Bano era beeyambisizza obumu ku bujulizi bwa bannakibiina kyabwe abazze nga bakaligibwa mu kkooti y'amagye omuli Olivia Lutaaya eyamala emyaka 4 mu nkomyo. Nze nga civilian zankola bubi kuba natuuka n'ennyigirizibwa nenzikakana nga nfuuse convict which is nti obwa convict nabo bunkosezza kinene. Sisobola kutambula kuva mu Uganda, sina kye nsobola kwekolera, tewali muntu yenna asobola kuwa mulimu. Obwo bonna byatuukawo lwakuba nti nali mu kkooti y'amagye gye saafunira bwenkanya. Abawaabiddwa kuliko Sipiika wa Paalamenti Anita Among, Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ne Minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Jacob Oboth be bagamba nti abasatu bano baali kitundu mu kulinnyirira ssemateeka nga bayisa etteeka lino. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.